Soko wa Saba Minister era omubaka omukyalo wa Kamuli Rebecca alitwala Kadaga alaze obutali bumativu n'engeri enteekateeka za Parish Development Model gye zikwatiddwamu mu bitundu bya Busoga naddala mu districts okuli Kamuli, Buyende ne Jinja. Kadaga asoose kutegeezebwa nti abantu abateekeddwa okuganyulwa mu programu eno eya Parish Development Model mu district za Busoga tebafunanga ku ssente yadde nga gavumenti yateekayo dde ensimbi zino mu banka ziyambeko abantu okwekulaakulanya. Twakafunako mu financial twakafunako emiliyoni 2.5 buli saako okutoola ku saako 19 edo dalimu ku errors mu kuyingiza mu system. Kubanga mbere Buyende bankubye ati saako 5 donka Buyende gitafuna aye dindi esente ziri ku account hey baba ko kazigema ko kusanga gali official on nice kiwuliranga kusaga ine. Kadaga agamba nti tewali nsonga yonna lwaki abantu tebaweebwa nsimbi zino okusinga okuzikandaaliriza mu bank. Sente za PDM saako 5 dekali kufuna ata nena da funa idiri ku account bakali bakabira. So ekindi gali government ali ekobinti buli constituency da kubamu polytechnic aido budyo fezira naire za polytechnic za technical institute. Kadaga talaze ebitundu ebyenjawulo mu Busoga mu kaifuba w'okulondola programs za government bwe zitambula erudde eno mu district y'e Buyende. Ono ategeezeddwa nti ssente za Parish Development Model zaatuuka dda mu bank naye wakyaliwo obukwakkulizo obusigalidde ssente zino zisobole okuweebwa abantu mu ssako zaabwe bazikozesa okwekulaakulanya. Nkakasa nti wiiki eyo weeneetoololera buli saako edda kubeereku n'emiliyoni 57 era ekyo kidda kutusobozesa okukola lonchi abantu bafune ssente tukakasa nti abantu baife badda kukozesa ssente dino mu season eno. I want to request her that she should take whatever challenge met, she should take it so serious, and then also to help other sub-counties that are bad off, especially Gumpi, Ndolwa, Buyanja, those especially without schools, health facilities. Ono atabadde mumativu n'engeri programu eno eya Parish Development Model gyekwatiddwamu ategeezezza nti district okuli eya Kamuli gyakiikirira mu Parliament abantu batandika dde okufuna ensimbi wabula mu bitundu ebirala bazirinda tebazirabako. Kadaga abadde akyali ku bya Parish Development Model ate n'afuna okutegeezebwa ng'embeera y'ebyobulamu mu district y'e Buyende, Kamuli ne Jinja bweri obubi ennyo ng'abantu tebakyafuna bujjanjabi bwetaagisa. So twabanga tuli kufuna stockouts in health facilities and now we are demanding cycle 3, cycle 4 butaka kutungene mu cycle 5 kubanga cycle 5 is ending on 23rd of April. Mubaire wangali era ntugwendi kubera kunagira avuse nkulisa ezirako abantu balidi kuwanga government. The ones this way. Kakati police etegeezezza nti eremereddwa